Olunaku olwaleero tufunye obubaka kuva mu ofiisi ya Kabaka wa Buganda. Muziga 25/2026. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obwa Eid Aduha 2026. Twebaza Allah abatuusizza ku lunaku lwa Eid Aduha. Tusabira bannaffe bonna abaalamaga olugendo olutukuvu olw'e Mecca ne Madiina okumaliriza obulungi emikolo gy'enzikiriza y'Ekiyisiraamu n'okudda ku butaka n'omukisa gwa Allah. Tusuubira nti bannaffe abaalamaga bafunye okwolesebwa okulaga enkulaakulana y'abantu, kwagala eddiini n'ensi yaabwe. Ensi ezituuse ku nkulaakulana eyannamaddala zeesigamye ku bannansi baazo okwagala n'okukkiririza mu bukulembeze bwe balina, obukulembeza obulimu okusonyiwagana, okussa ekitiibwa mu buwangwa bw'abantu, n'obuteegwanyiza buli kyabugagga kya nsi bwe buleeta emirembe n'essuubi mu bantu ne bakola awatali kwekengera. Ensi naddala mu Afrika zitambula kasoobo mu by'enkulaakulana olw'obuteefumiitiriza n'okuyigira mu byafaayo ensi ezo mwe ziba ziyise okutuuka we ziri. Omululu obutassa kitiibwa mu ndowooza z'abantu, empalana n'obukyayi ye kanaaluzaala w'okusikattira mu kukulaakulana kw'ensi za Afrika. Bino tusobola okubyewala singa twegomba mu bwesimbu olugendo lw'enkulaakulana olw'ensi endala. Tubasaba Yiddi eno tugikozese okusabira eggwanga likulaakulane era nga abakulembeze bassa ekitiibwa mu nzikiriza, eddiini n'ebyobuwangwa by'abantu be bakulembera. Tubaagaliza emirembe n'essanyu nga mujaguza olunaku lwa Eid Aduha, nga bwe mwebuulirira ne ku bubaka n'okuyigiriza kw'omutume Nabbi Muhammad okw'emirembe n'obumu, era musigale nga mugoberera amateeka ga Allah. Assaako omukono Ronald Muwenda Mutebi owookubiri, Kabaka. Wangala nnyo.